Yes, nkwaniriza ku MMTV, kwaniriza nnyo ku MMTV, webale nnyo ku watchinga MMTV, mwebale nnyo ku subscribinga, gwatanaba ku subscribinga, nkujjukiza subscribinga, tulabe nga tweyongerayo ddala mu maaso ne information, ne verified news, ne verified information each and every single day. Gwatanaba ku subscribinga awo wansi awali ekigambo subscribe okikooneko tulabike nga tweyongererayo ddala maaso n'amawulire nga bwe tugakuleetera nga bw'oganyumirwa nga bw'ogakakasa era nga bw'ogasharinga bw'okomentinga nga bwe tweyongerayo mu maaso. Subscribing awo tulabe nga tweyongerayo mu maaso. Amawulire ge nkuleetedde leero ga mwana mulenzi Eddy Musuuza ono mumumanyi nga Eddy Kenzo. Kyabuntu bulijjo abantu okubeera ne ups and downs era buli omu ayinamu obuzibuzibu mu bizinensi oba mu bizinensi ez'enjawulo z'akola. Abantu babeera ne misunderstanding n'obuzibuzibu. Ebimu ku bino ndowooza Eddy Kenzo byafeesinze bwe buzibu bwafeesinze mu kuyimba kwe oba mulimu gw'okuyimba mulimu business ekintu kyalimu kati ekya lockdown kuba lockdown yamukwatira mu nsi emu gye bayita Ivory Coast. Yagendayo ng'ennaku z'omwezi 12 yagendayo ne bandi ye yonna ennaku z'omwezi nga 12 ng'agenda kuyimba ku kivulu ekyaliyo nga 16. Ekivulu kyali so successful bandi ye yenabika ng'ekomawo. Yali ayagala kukomawo ne baggalawo airport ng'ennaku z'omwezi 18 March ne baggalawo ne balabika nga bamugalireyo mu nsi ez'ebweru eyo. N'avaayo naye kubira omulanga ne bamaneja bwe n'agamba abeera mu hotel wa bbeeyi nnyo, ebintu babiseera nnyo era banaakubira omulanga ayagala kukomawo mu Uganda. Tweet gy'olaba awo kuliko Kampala King agamba Eddy Kenzo and your management, which is which? Tell the truth. Did you purchase a living house in Ivory Coast or not? Wano yabadde yeebuuza ng'agamba Eddy Kenzo agamba ye asula mu hotel ate nga amawulire gavaayoko emabega kaawo ne gagamba Eddy Kenzo yagula ennyumba mu Ivory Coast. Tetumanyi oba bino bituufu oba bituufu bitya era naye nga tukyanoonyereza okulaba obutuufu bwa bino oba Eddy Kenzo yagula ennyumba mu Ivory Coast. Omuntu omu baavaayo emabega kaawo ne bamukongratulatinga okugula ennyumba mu Ivory Coast awo ne bamukulisa nnyo okugula ennyumba mu Ivory Coast ne bamugamba webale nnyo okugula ennyumba mu Ivory Coast ne bamukaya ne bamugamba n'okumugamba akoze nnyo era Uganda agisitudde nnyo. Ate era omuntu y'omu yavaayo n'agamba Eddy Kenzo yavaayo n'agamba asula mu hotel za bbeeyi nnyo mu Ivory Coast, buli kimu kya bbeeyi, yafuna n'omukazi amufumbira emmere kubanga emmere ya Ivory Coast ye tagisobola. Naye Kampala King ye yeebuuza kiki mwana mutugambe ekituufu yagula ennyumba ey'okubeeramu living house mu Ivory Coast oba teyagigula. Producer wange kanfunye kino ekifaananyi ky'ennyumba wano nga bamukongratulatinga ne bamugamba congratulations dada, Eddy Kenzo buys a new house in Ivory Coast. Mukama mulungi. Ennyumba gy'olabaawo gye baagamba nti yagula mu Ivory Coast era nga bw'omulaba wawuuno wano wansi mu ka swimming pool ennyumba yeeyo eri mu Ivory Coast. Ate kati tubeebuuza kati ki ekiri kiki ekiki okitegeera Eddy Kenzo wagula ennyumba mu Ivory Coast oba just bintu byakwebuzaabuza, bintu byakwekubya mizimu. Ne bagamba temubuzaabuza bantu, muveeyo mubuulire abantu ekituufu musobole okuyambibwa. Awo baali bamuyozaayoza ba artist banne nga bamugamba Kongs my brother Eddy Kenzo buys a new house in Ivory Coast, West Africa. Bayimbi bangi baavaayo ne bapostinga eno ennyumba mbu Eddy Kenzo yali agiguze mu Ivory Coast. So abantu baavaayo kati nnaku zino beebuuza ennyumba eyo gye yali aguze mu Ivory Coast kati ani agibeeramu? Bituufu yali agiguze oba just byali bintu byakwesoma, bintu byakweraga oba bintu bya ŋŋambo? Kiki ekituufu ddala? Eddy Kenzo kyaka mulungi nnyo mu kutunda amayumba kubanga n'ennyumba ye ey'esseguku yali agitadde katale nga tannaba kugenda ng'agamba nti nno agitunda era nti nno agiggyawo oba agipangisa. Omuntu yenna eyandiyagadde okugipangisa kubanga omukyala eyagirimu Ray Mannamakula yagivaamu
n'abagamba oba yagipangisa jangu butereevu ogipangise. Tujja kuba tukuleetera waneeno amawulire bulungi nnyo nga tukyakolera bulungi research yaffe nga tumanya Eddy Kenzo ennyumba yagigula bya ddala oba byali bya kiyaaye, ennyumba agirina oba tagirina, oba nga mu Ivory Coast asula mu hotel oba si gyasulamu. Subscribinga ku MMTV nga tukuleetera amawulire. Webale nnyo kwekumira ku MMTV. Bye bye.